mulowooza nti ffe tuli basiru oyagala kufuuka MP waffe ng'osula wa taatawo MP tukusange wa taata gamba akuliranye nti ekyo kikafuuwe nawulidde oluzungu lwayogera yayogedde sentensi 3 ne lugwawo gamba akuliranye nti mu palamenti boogera luzungu era nasazeewo nze buli mwaka mbeerako n'abaana bensomesa abatanyinaako kakwate omwaka guno ogujja kuteesa Patrick namuwadde scholarship ya myaka 10 addeyo mu ssomero bwe nawuliriza oluzungu lwayogera nga yeetaaga kutandikira mu kyakutaano ngenda kumusomesa paka lwana afuuke omuntu asobola okuteeseza abantu era bwe mumulaba mumuga nti omugalatiya akuwadde scholarship kuteesa ddeyo asome kuteesa ddeyo asome Eyanzisa basebo ne banyabo sebo meya waffe owekitiibwa Nakumusana tukwaniriza era twagala okwaniriza meya waffe owa division mukulu Sekke basebo tukwaniriza bakansala baffe abasiite muyimuke bakansala bano ekyonantongo bano tumulonda mukyala Kulsum nalondebwa saidi eri ate ono ye Jeni Nakamatera nawe tumulonda muteyo mwetulire bakansala baffe aba division nama muyimuke temufaayo bakansala batiyeko njagala kwaniriza abakaka abakulembeddwa Ssaabawaali sebo tuli basanyufu nnyo mwebale kubeerawo njagala kwaniriza abataka bonna omuli Sheikh Nduga sebo Seka Abdu webale kubeerawo abataka mwenna Ajisula agenda mwanjula kuba yenanyiri kitundu kino tasobola kwogera bukoto nga taliiwo njagala okwaniriza mukyala Nantaayi memba waffe wa DF ate okulembeze nabo tukwaniriza njagala okwaniriza mukyala Katongole mu ngeri y'enjawulo muntu waffe memba waffe ate abeera naffe sebo Ajisula tukwaniriza mu ngeri y'enjawulo abantu b'ebukoto katukube engalo nga twaniriza Ajisula ono tukwaniriza nnyo webale kukkiriza kujja tuwuliriza njagala kwaniriza kandidate waffe wa Bukoto Central chairman ate honorable Batemieto sebo tukwaniriza abantu baffe ab'Ekakunywa ab'ebukoto ab'ebutale abatwegaseeko aba Kitanga Kiziba kya Muyimba ne Senya ndabyewo ku bantu abali wano nga muva Senya tuli basanyufu nnyo balaba ensonga etuleese wano olwaleero
kyenjagala okufunzafunza. Ekisooka tuze kubeebaza kubanga mwatulonda ne mutwesiga emyaka 5 okubakulembera mu lutabaalo lw'obukulembeze olwa paalamenti. Mukkirize nze naali bakubidde engalo ne mmwe muzeekubire. Tutambudde nammwe bulungi. Emyaka gino 5 kigenda kuggwako mu Meeyi, naye tubeebaza. Ekyokubiri ekituleese kwe kubawa embalirira. Mwatutuma tukoze ki? Ekyo kikulu nnyo kubanga mwatuwa ekkatala, era bwe twajja wano nayimirira wano ne mbasaba akalulu ne mbategeeza ne bye ngenda okukola. Nkomyewo okubategeeza basaba ne bannyabo nti bye mwantuma okukola mbikoze bulungi ate mbikoze n'amaanyi gange gonna. Ekimu ku bye nabasuubiza zaali mmwanyi. Nabategeeza nti wano ekimanya kabonera tuli balimi ba mmwanyi era mwe tujja ssente. Ne mbategeeza nti ngenda banoonyeza endokwa mu myaka 4 n'ekitundu nga byendokwa akakadde kamu mu emitwalo 20 mu kimanya kabonera. Teriyo memba wa paalamenti mu Uganda agabye emmwanyi omugalatiya ono zaagabye mu kimanya kabonera, taliyo. Olaba nga bidde n'abatanjagala. Olaba ne Ssentongo alina eka nnyanga za mugalatiya, mukulu Ssentongo. Olaba n'Ashirafono eyasaze ekipande kyange wali naye alina ebyomugalatiya. Bannamugalatiya mu kiki kye mumubanja? Abantu bakakunyu abakitanga mu emiruka 2 gyensinza okuwa emmwanyi kubanga muzirima. Nabagamba ne muwandiika abaagala eka 5, abaagala 3, abaagala 1 nabawa emmwanyi. Mu kisanja kino ekijja ngenda gaba emmwanyi obukadde 2 obw'endokwa. Basawo ne bannyabo bwe nali ngaba emmwanyi saabuuza ddiini yo, saabuuza kibiina kyo. Abantu bonna kasoba ng'oli wakimanya kabonera nakuwa emmwanyi. Era ne mu kisanja kino ekiddako sigenda kubuuza kibiina kyo, sigenda kubuuza ddiini yo. Ne Ssentongo naye ngenda mwongera emmwanyi. Ssentongo waali mumugambe nti omugalatiya akugambye ajja kwongera emmwanyi. Nze ndi musomesa. Waliwo abaana bw'oba osomesa mu kibiina bw'ogamba nti emugattako 2 oba tonnakimalayo ng'agambye 3. Bwe wayitawo eddakiika 1 omulala n'awanika naye n'agamba nti 3. Bwe wayitawo eddakiika 5 omulala n'awanika naye n'agamba nti 3. Naye waliwo akitegeera nti ziri 3 ng'amaze kutuukaka. Kati abagwa mu kiti kya Ssentongo banantegeera mu kisanja ekijja nti omugalatiya yasobola otuyamba. Basaba ne bannyawo mu kisanja ekijja ku mmwanyi ngenda bagatirako ebigimusa. Otwala ebigimusa n'oteeka ku mmwanyi, bw'omala okutunda n'okomyawo akasente ne tuwa omulala naye n'atwala ebigimusa. Mu kisanja ekijja ngenda
kuteeka ekyuma ky'emmwanyi wali ekyabakuza ekifo ekyali ekya yuniyoni ngenda kugula ekyuma ekiguleedinga emmwanyi tuzeetikke nga tuzitwala wabweru ekyo kituyambe okwongera ku kasente ketufuna mu kisanja kino ngabye enkumbi waliwo bangi abazifunye mu kisanja ekijja ngenda kugaba enkumbi nyumba ku nyumba mu kimanya kabonera nawuliddeyo abantu nga bazijereka nga bagamba nawulira n'omusajja agaba obukumbikumbi mugo bagenda kuleeta tractor nenewuunya netegeera nti ebyamuno tebabimanyi tractor tesimba kasooli tractor tesimba bijanjaalo tractor tekoola bijanjaalo nze ngenda gaba nkumbi basoolanya ngenda gaba nkumbi tractor nagireetadde eri awo obutale ewa muzeeyise wanyana bw'oba oyagala kulimisa tractor genda owa muzeeyise wanyana nateekawo tractor nenfuna ne butractor obulala buno obutono nabwo weebuli nabwo nina bubiri naye nkimanyi bulungi nti mu kimanya kabonera abantu abalimisa tractor batono abasinga balimisa ki omugalati agenda gaba ki nkumbi akalulu nga kawedde kagwa mwezi gujja ngenda kutandikira wenakoma buli atafunanga nkumbi ngenda kutandika ogaba enkumbi ekigendererwa abantu baffe bakole bave mu bwavu mu kisanja kino nga byenkoko ziwadde abakyala zitadde mu bibiina mu kisanja kino ekijja ngenda ggula ekyuma ekyaluza enkoko kiteeke wali ekimwanyi abavubuka abakyala tubawe enkoko bw'onoobeera n'enkoko 5-10 bw'ogatako emmwanyi ojja kusobera okusomesa omwana ono agisula abaana baabwe babasomesa bano omwana omusomese abeera wanjawulo